I'm a Nyarwanda by birth. I grew up in Masaka. Mu mawulire ge tulinawo munnansi w'eggwanga lya Rwanda eyalondeddwa nga Minister wa Internal Affairs mu ggwanga lya Uganda ayongedde okubeera ng'azaala ebizibu era ng'ebizibu bino abizaalidde bakama be abaamulonze mu kifo ekyo oluvannyuma lw'okuba nti bannayuganda bangi nnyo bavuddeyo ne beekubira enduulu era ne boogera ebigambo bingi nnyo ku nsonga z'omusajja ono bamuyita Dr. Lawrence Muganga nga mukadde kano yakola nga Vice Chancellor owa Victoria University era mu ggwanga lya Uganda mu kibuga Kampala gye buvuddeko yavaayo ye yennyini n'akkaatiriza nti ye munnansi w'eggwanga erya Rwanda era nti jjajjaawe yajja mu ggwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 1940 newankubadde nga bamuzaalira Masaka n'ebitundu ebirala gya Zawangalira nga bwe twakutegeezezza olunaku olwajjo kakati ye yennyini ngenda kuwa akatambi ng'akkaatiriza nti yazaalibwa nti munnansi w'eggwanga erya Rwanda nti era jjajjaawe yasenguka mu Rwanda n'ajja Uganda mu mwaka gwa 1940 kitegeeza before 1940 tebaali mu Uganda tebaali bannayuganda era baali tebabeera mu Uganda wabula nga babeera Rwanda era nga bannansi b'eggwanga erya Rwanda kakati ono mu mwaka gwa 1940 akikkaatiriza nti jjajjaawe bwe yava e Rwanda n'ajja Uganda kyokka ekyewunyisa ono munnansi w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga alina passport ey'eggwanga erya Canada wamu ne passport kwegamba talina passport ya Uganda talina butuuze bwa ggwanga lya Uganda era okuzzaako k'emabega mu katambi ke twakolera olunaku olwajjo kyakakasiddwa era twagakuwadde nti ono yakwatibwa nako mu mwaka gwali gwa 2021 ng'akwatibwa ku musango gw'okubeera mu ggwanga erya Uganda mu bumenyi bw'amateeka akwatibwa omusango gw'okubeera mu ggwanga erya Uganda nga talina biwandiiko na bimukkiriza kubeera ng'abeera mu ggwanga erya Uganda kati wuliriza ekitongole kya CMI Chieftains of Military Intelligence bwe kyagenda maaso n'okuba nga kimukwata baamuvunaana omusango gumu gwa kubeera mu ggwanga lya Uganda nga talina bimukkiriza kubeera mu lwansonga yali munnansi w'eggwanga lya Rwanda ate nga citizenship gye yalina yali ya ggwanga lya Canada kati we twogerera ye minister avunaanyizibwa ku nsonga za internal affairs ku nsonga z'omunda mu ggwanga ngenda kubuulira minister wa internal affairs abeera akola ki mu ggwanga erya Uganda era ngenda kutegeeza nti kati omusajja ono buvunaanyizibwa ki bwe bamutisse bwagenda ogenda maaso n'okuba ng'akwasaganya mu ggwanga erya Uganda nkugambye munnansi w'eggwanga lya Rwanda kakati yalina okuditamininga ani agenda okubeera munna Uganda yalina okuditamininga ani agenda okufuna passport ya Uganda obadde okimanyi nti kakati ono era yalina okusalawo oba gwe ofune passport oba togifuna yalina okusalawo oba osaanidde okufuna national ID endagamuntu oba tosaanidde kugifuna naye ng'ataakugambye ye munnansi w'eggwanga erya Rwanda wabula bajja mu Uganda mu mwaka gwa 1940 n'abamu abaali bazaaliddwa mu budde obwo abaaliwo nakati bakyaliwo ne General Kaguta Museveni y'omu ku abo abayinza okuba nga baaliwo mu kadde ako nga nakati bakyaliwo kati abaasenguka okuva eri okujja wano mu ggwanga erya Uganda wenjogerera be balina okukati ono yalina okusalawo obeere munnayuganda oba toba yalina okusalawo ofune national ID oba tofuna yalina okusalawo ofune passport ya Uganda oba tofuna kubanga naye yennyini yakwatibwa lwakubeera nti tayina biwandiiko bimukkiriza kubeera mu ggwanga erya Uganda kakati ngenda kukulaga obuvunaanyizibwa bwa minister owa internal affairs bwonna nga bwe buteekeddwa okuba nga buba omusajja ono ayolekedde mirimu ki kyokka nga ne gye buvuddeko bw'obanga obadde ogoberera waliwo ekiwandiiko ekyafulumira ku mukutu ogumu ogw'amawulire nga bw'ogulabawo ngenda kikusomeramu kyafulumira ku mukutu baguyita The New Times ekiwandiiko kino oba information yafuluma gwali mwezi gwa 5 ng'enaku z'omwezi 14 omwaka gwa 2013 ono yalabikira mu kifaananyi ekyo nga munnansi wa Rwanda eyali awangulidde Rwanda ekirabo ekimu kye bayita Canadian Innovation Award ono Lawrence Muganga yali omu ku baali recognized by kye bayita Alberta abamanyi province ezo ez'eggwanga lya Canada mujjukira abasoma geography Alberta, Manitoba and Saskatchewan kati province emwe emanyiddwa nga Alberta ono gye baamurecognizingira nti Lawrence Muganga munnansi w'eggwanga lya Rwanda awangulidde Rwanda kye bayita Canadian Innovation Award gwali mwaka gwa 2013 kakati bikomyewo mu mwaka gwa 2026 kakati ng'ono ate balaga munnayuganda nga sina munnayuganda muntu wa bulijjo wabula nga minisita ate nga si minisita avunaanyizibwa ku bintu by'otayinza kunnyonnyola wabula nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga erya Uganda naye ng'ate wali yennyini atandise akugamba nze ndi munnansi w'eggwanga lya Rwanda jjajjaawe yajja mu ggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 1940 kakati bino ngenda kuwa n'ebimu ku bigambo bya bannayuganda abakubye enduulu nga beekubira enduulu ku nsonga z'omusajja ono ozitegeere bulungi nnyo naye nga sinakutuusa eyo kkiriza tubeere ng'ate tujjawo akalango kano nga bulijjo oluvannyuma lw'akalango bino byonna nzije mmere nga ngenda mu maaso n'okuba nga mbikutuusaako
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku whatsapp. Yes, webale kubanga okyaliko nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini nga bw'okirowooza era nga bw'obiraba bitambula then comment section eyo tujja kuyitayo tubeere nga ate obubaka obwo tubusoma. Omukulu oyo bamuyita Dr. Lawrence Muganga oyo wetwogerera ye VC oba Vice Chancellor owa University emanyiddwa nga Victoria University wakati mu kibuga Kampala abagimanyi era wenjogerera oyo gwolaba kati ye Minister awedde emirimu ow'ensonga za internal affairs asikidde omu ku baminisita ababaddewo nga ye Major General Kayindo Tafiire yabadde akwasaganya obuvunaanyizibwa obwo kakati babuwadde Dr. Lawrence Muganga. Oyinza okuwulira Muganga n'olowooza nti kati njagala nkuwe omukulu ono Dr. Lawrence Muganga yavaayo publicly n'akiralifayinga nti newankubadde ng'asomedde mu ggwanga lya Uganda wabula bazadde be bajjajjaabe his grandfather migrated from Rwanda to Uganda in 1940. Ebigambo ebyo yabyogera ye yennyini mu katambi k'engendo okuwa. Ono agamba nti saagamba kyakakasi oba kyazuulwa abadde talina passport ya Uganda era ebbanga lyonna abadde ng'ayina kye bayita Canadian citizenship era nga passport gy'ayina ya ggwanga lya Canada ng'ayina n'obutuuze mu ggwanga erya Canada. Mu mwaka wa 2021 gwali mwezi gwa mwenda ng'ennaku z'omwezi 2 nagakuwadde olunaku olwajjo ono yakwatibwa ekitongole kya CMI oba Chieftains of Military Intelligence bamukwata ne bamuggalira era we yamala essaawa mbale n'ateebwa naye nga baali bamuvunaana kye bayita espionage related suspicions kitegeeza yali ali mu ggwanga erya Uganda okubeera nga talina biwandiiko oba sekyo ng'omugwira bw'anaabeera mu Uganda nga talina biwandiiko. Kakati yono omukulu Dr. Lawrence Muganga yakwatibwa gavumenti ggwanga erya Uganda yennyini ye yamukwata nga bamukwata okubeera nti si munnansi ate awangalira mu ggwanga erya Uganda nga talina biwandiiko bimukkiriza kubeera nga abeera mu ggwanga nga munnansi era n'abeera nga ndowooza kye bayinza okuyita overstay ndowooza we tuba tukiyita wetwogerera eyakwatibwako ng'ali mu ggwanga erya Uganda nga talina biwandiiko yalondeddwa nga minisita agenda okuba nga ate yavunaanyizibwa ku nsonga za Uganda ez'omunda. Kati nga sinnakuwa biki byazze ng'ayogera kansooke nkuwe obumu kuvunaanyizibwa bwagenda okukola naye ndowooza kansooke nkuwa akatambi kano owulire ye yennyini nga yeerumiriza nti munnange jjajjaawe yayingira buyingizi ggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 1994 era olwo ne balyoka balagirwa nti Museveni ng'akyaliwo muyina okumulonda muyina okumukuuma muyina okumakinga sure nti yasigala ng'afuga kubanga bw'anaaba tafuga wano mukimanyi temuli bannansi muyinza obutabeerawo. Bino byali bigambo bye. I grew up in Masaka where there was a time 1985 there was a campaign that emerged from Obote's time to Tito Luva's time, where they were shipping out every Rwanda to take them to where? Rwanda. And a place they did, like our great parents came from that place. My father didn't even know how Rwanda looks like. Now us, who were just babies, we didn't even know how even the road that goes to Rwanda. Now, I remember in our very area, we had only 2 to 3 weeks to my parents to be taken back to Rwanda. And most of those people were being thrown in a national game park somewhere called Kajera, somewhere in Rwanda, for lions and whatever to eat them. Now, Museveni took power, captured power. Our area, just in 2 weeks, when we were about to be thrown out of the country, he took over what? That very place. Now, my father, that's how we are saved. Now, my father told us, before actually he died in 1999, he said, for as long as that man is still
desiring to run for president, vote for him. Now, myself, my siblings, we don't even vote our own conscience at all. So we are just voting for our father who died in 1999. Until Museveni stopped running and stopped voting for him. But now I vote for my dad. So I wish I even had my right to vote for myself. But that's the respect you have for your parents. So, yeah, but I'm showing you the peace, the protection that he gave that entire community of Banyarwanda in this country. So, and when you guys say Banyarwanda, my friend, we know where he picked us from. All right? So sometimes we don't vote our conscience, we vote for the protection, the peace, everything he gave to our parents for us to grow up and live and see life. Maybe I wouldn't be alive. So yes, young people, remain calm, vote. If you win, you win. If you lose, it is not the end of the world. And just know that people win and lose in an election. That's why people contest. So you can't win 10 people. So but love your country. Ono Mukatambi agamba nti waliwo campaign mu biseera by'Obote nti ng'Obote ali mu kaweefube wa kubatikka kubazza mu ggwanga lyabwe erya Rwanda nti era baali babatikka nti wali wabulayo ennaku mbale nabo batikkibwe ye ne famire ye kubanga baali si bannansi era baali essaawa yonna baddizibwa mu ggwanga erya Rwanda. Kakati mu byabadde annyonnyola ng'ategeeza nti mu nnaku ezo entono ezaali zibulayo babeere nga babatikka nabo era baali bamaze n'okwetegeka batikkibwa batwalibwa mu ggwanga lyabwe gye baali bali supposed okubeera mbu General Yoweri Kaguta Museveni mwaka akadde we yawambira obuyinza nti nga tebannaba batikka Museveni n'awamba obuyinza ne kibayambako okubeera nga tebaatikkibwa era mbu ne basobola okusigala mu ggwanga erya Uganda. Mbu oluvannyuma lw'ekyo okubaawo kati taata waabwe mbu kati mugenzi naye nga yafa mu mwaka gwa 1999 yabategeeza azirongazi Museveni akyayagala okubeera pulezidenti mulina okumulonda kubanga mbu yeyo gye yali yabajja okubawonya okubazza e Rwanda naye teyannyonnyola nsonga ki yali ebagaana kudda Rwanda wabula akugambye taata waabwe nga tannafa yabasaba era n'abategeeza azirongazi Museveni nga akyayagala okubeera mu ntebe eya Uganda nga pulezidenti muteekeddwa okumulonda alina okubeera pulezidenti nga kyekyo kyokka ekibataasa era bibadde mu bigambo bye nga bw'obiwulidde era n'ategeeza nti kati bwe baba balonda Museveni n'okumakinga sure nti asigalawo tebalonda lwakuba nti oba alina ebirungi by'akola oba kiki balonda in respect olwa kitaabwe kiki kye yabagamba bwe yali tannaba kubanga afa. Kakati ono ye Lawrence Muganga okuzzaako k'emabega nga bwe nakugambye okwongera okukkaatiriza wuliriza mu mwaka gwali gwa 2013 ekiwandiiko kino kyafuluma ku mukutu era ogwo gw'olaba nga kigamba Rwandan wins Canadian Innovation Award nti munnansi w'eggwanga lya Rwanda yali awangulidde eggwanga lya Rwanda kye bayita Canadian Innovation Award. Oliriza ne bagamba a Rwandan national currently living and working in Canada, Lawrence Muganga, was recently recognized by Alberta, a provincial government in Canada, for initiating and successfully managing a crime prevention project in the province. Ono mbu alina kye yakola n'ayambako province eno eya Alberta nga bwe nakugambye abajjukira province ezo mu geography zino ze zimu ku provinces z'eggwanga lya Canada ezagitunda ennyo era ezigambibwa okuba nti kye bayita Canadian Prairie eziri side eyo mu bitundu ebyo okuli Alberta, Montaba and Saskatchewan abasoma geography mu bimanyi. Kati ono yali mu kitundu ekyo kya Alberta n'ayambako okubaako omusango gwe ya preventinga crime prevention project eri province eyo then ne bamurecognizinga ne bamuwa award gye bayita Canadian Innovation Award mu nnansi w'eggwanga erya Rwanda Lawrence Muganga. Era ekiwandiiko kino katukiyitemu kuba kyali kinenenenemukko nga bagamba a Rwandan national munnansi w'eggwanga lya Rwanda currently living and working in Canada, Lawrence Muganga, was recently recognized by Alberta, a provincial government in Canada, for initiating and successfully managing a crime prevention project in the province. Ono ekirabo kye baamuwa kyali kyakuyambako okumanaginga n'okupreventinga crime oba emisango egyali genda maaso n'okubanga giddizibwa mu ggwanga lya Canada naye nga wali bakuteereddeko munnansi w'eggwanga lya Rwanda awangalira mu Canada era nga gyakolera. Ndowooza y'emu ku nsonga lwaki baamuwa passport ne visa y'e Canada kuganda baamuwa obutuuze obw'eggwanga erya Canada. After 2 years of implementation,
The initiative he called Injera Project provided great results for Alberta province, therefore emerging as the best model to rely on for crime prevention and is considered for replication throughout the country. Muganga became the first foreigner to receive such recognition. Ono mukaddako ye yali omugwira yali avudde mu ggwanga lya Rwanda yali asoose okuwangula ekirabo ekyo ekyokuwangula kye bayita Canadian Innovation Award. Era nga bakugamba nti yalina project ye gye yatuuma Injera Project ene yaleeta results mu province ya Alberta. Abasajja ne bamusiima ne bagamba ono munnansi w'e Rwanda tetumulabanga. Era nga ne butuuze bonna bw'alina oba ne bimwogerako biraga nti w'e Rwanda. In an interview with Business Times, the 36-year-old PhD student dedicated his award to the people of Rwanda. Uliriza, mukadde ako nga alina emyaka 36. Yali ali mu kusoma nga student ng'asoma alina PhD gy'asoma. We yali ayogera yagamba nti eyo award gye yali afunye agidedicating eri bannansi banne ab'eggwanga lya Rwanda. Dedicated his award to the people of Rwanda, see Uganda, urging the youth to be more active. Era n'ategeeza abavubuka b'e Rwanda bongere okubeera active. Wulira ebigambo bye yayogera. My focus of research is on the creative economy and Rwanda being my case study. Okitegedde. Bino byali bigambo bye. I am interested in finding out how best can the education system in Rwanda instill creativity among all learners, and this may be achieved through opening up our educational policies to allow creativity to thrive. Muganga told the Business Times. Yali ayogerako n'omukutu gwa mulio gwa Business Times. Yayogera ebigambo ebyo n'ategeeza nti ye focus ye eri ku research ne creativity naddala ku nsonga z'economy n'eggwanga lye erya Rwanda nga lirigenda okubeera case study. Era n'agattako nti ali interested nnyo okuzuula butya education system mu ggwanga lya Rwanda bweyinza okuinstiringa creativity mu bayizi era mu bannansi naddala abavubuka ab'eggwanga erya Rwanda. Lawrence Muganga 2013. Era n'ayongera mu maaso n'okutegeeza nti agezaako nnyo okulaba nga mu ggwanga lya Rwanda ekigambo creativity kithrivinga kwegamba kibeere ky'amaanyi nnyo era eggwanga lye erya Rwanda libeere nga ly'amaanyi naddala mu innovation. Is currently wano sijja kugendayo nnyo naye nga njagadde okusomera ekyo ekiwandiiko. Yali awangudde award Canadian Innovation Award munnansi w'eggwanga erya Rwanda eggulire ne lifuluma era naye nnyini n'ayogera mu bigambo bye ng'alaga nti musanyufu nnyo era buli kimu yakidedicatinga eri eggwanga erya Rwanda. Kakati njagala owulire ono yadedicatingira eggwanga lya Rwanda ye Minister wa Internal Affairs. The core mandate of the Ministry of Internal Affairs in Uganda is to guarantee internal security, maintain law and order, and ensure citizenship identification, protection and preservation. Kano kawulirize nnyo. Wetwogerera oyo gwenkunnyonyoddeko era gw'owuliddeko kati yavunaanyizibwa ku kusalawo oba gw'onaabeera munnayuganda oba toobeere. Yavunaanyizibwa ku kusalawo oba onaafuna national ID oba toogifune. Wuliriza emigaso gya Ministry of Internal Affairs oba ministry eyo gye gino wammanga. Citizenship and Immigration Control. Ministry eno evunaanyizibwa okuissuinga passport. It regulates and processes national passports and other travel documents. Wansi wa ministry ono yafunye agenda kuba y'omu kubasalawo okuissuinga oba okuregulatinga n'okuprocessinga national passports ne travel documents endala. Kati ono atuula ku office oba atuula mu office esobola okugaana okufuna national ID, esobola okugaana okufuna passport n'okufuna travel documents zonna. Oyagala kuyingira ggwanga lya Uganda, oyagala kugaana, oyagala kufuluma ggwanga lya Uganda, atuula mu ministry esobola okusalawo okugaana oba okukkiriza. Managing borders. This ministry facilitates and monitors the legal entry, stay and exit of all persons. Ono atuula mu office managing ensalosalo za Uganda, monitoringa okubeerawo mu illegal entry okuyingira mu Uganda, legal entry okuyingira mu Uganda mu mateeka. Kati atuula ku ministry esalawo kino kyokka nga naye yakwatibwako olw'okubeera mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Kati agenda kubeera omu ku abo abakola omulimu ogwamukolebwako. Agenda kubeera omu ku abo abakola omulimu ogw'okwekennenya n'okusalawo ani ali avunaanyizibwa okusiteyinga oba okusigala mu ggwanga erya Uganda. Agenda kuba avunaanyizibwa kwani ateekeddwa okwekizitinga oba okufuluma eggwanga erya Uganda. Okimanyi kati ministry kwatudde ono gw'otegedde obulungi ennyo
yesalawo oba osigale mu Uganda oba bakufulumye. Manages the issuance of entry visas, work permits, student passes and residence certificates. Ministry kwatudde yevunanyizibwa ku processing visas, ye managinga okufulumya visas okuyingira oba work permits, ani agenda okukkirizibwa okukolera mu Uganda ne ba students abagenda okujja basomere mu Uganda nga bagwira. Yagenda okuverifyinga citizenship, yagenda okubanga agenda kubeera ku lukiiko lusalawo okuwa official Ugandan citizen, okuwa omuntu okumuwa Uganda omuntu okumuwa obutuuze bwa Uganda, tugeze omuntu avudde mu ggwanga lya Rwanda oba avudde mu ggwanga lya Congo ayagala kujja kubeera kufuna butuuze bwa Uganda, kati ono atuula ku ministry esalawo ekyo. Ono atuula mu ministry evunanyizibwa ku asobola okudiportinga, asobola okukola kyebayita removes unlawful foreigners. Ono asobola gwe bafiiringa nti ono foreigner ate nga tikwega atakkirizibwa mu mateeka, ono atuula mu ministry esobola okumufulumya, okumudiportinga ne bamufulumya Uganda. Oyo gwolaba Dr. Lawrence Muganga. Public safety and internal security, ono avunanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga ery'omunda, jjukira internal affairs n'ekitongole kya poliisi n'ebitongole by'okwerindamu ebigwa. Bano ba security oba private security guards, byonna ebyo bigwa muno. Era mulimu kyebayita vetting public officials, ogwo mulimu ministry yegukola. Inspecting government installation, ogwo mulimu ministry yegukola. Regulating private security, coordinates and advises security officers at private establishments like banks and hotels. Bebamu ku ministry yesalawo oba yeregulatinga ezo kyetuyita private security, abakuuma zi banka, abakuuma zi hotels, abakuuma ebintu by'abantu ebiri private. Eno ministry yebisalawo. Ono ministry kwagenze yesalawo kyebayita identity registration, wansi ekitongole kya NIRA nakyo kiri wansi wa ministry eno. Bebasolawo okuissuinga national IDs. They coordinate and the identification and registration of all lawful Ugandan residents. Kati bano be bagenda okusalawo ani munna Uganda jjudde ali supposed okufuna endagamuntu, era gwatafunanga endagamuntu yo kitegeezo ojja okuddamu okugifuna ogenda kuyita mu mikono gy'ono ate abadde asomebwako nga munnansi w'eggwanga lya Rwanda ayina obutuuze bw'eggwanga lya Canada. Be bamanaginga kye bayita registration of vital domestic life events, birth certificate, death certificate na buli kimu byonna be bakivunaanyizibwako n'ebigambo ebirala byonna nga bw'ozze ng'obiwuliriza. Era ministry eno gyatutte yebadde etulamu Jeno Kayindo tafiire, kakati bamugjeewo ne bamuzza ewalala ne bagiwa Dr. Lawrence Muganga. Waliwo n'akatambi akalala kenjagala owulire kongera okunnyonnyola okusukkakaawo ku nsonga z'omusajja ono, kawulirize, si kawanvu nnyo naye nja kukusaba okamaleyo lwa nsonga kalimu information oba oliawo gye weetaaga okumanya okusukkako wano. Kawulirize nze gye mbere nga nkwongerayo. Nabagamba Museveni takola nsonga mu kintu kyakola, buli kimu abamaze okibala. Kabineti yonna gye yalonze, Buganda region yonna gwe gw'olira nti bamutaddemu nti Muganda si Muganda, Munyarwanda. Buli gw'olira nti atadde gw'oyisa mu Buganda, bonna Banyarwanda, temuli Muganda. Yatusero teekamu muwala wa Jerusalemu Salemu ali, oyo muwala eyali ekiboga, muwala wa Salemu Salemu ali MP ya Bakalulu, mwali mu cabinet, n'abaana bonna mwe bali. So kati kunze si mawulire na buli kimu nakibagamba dda. Kati kino kikutwala luddawa, kino kikutwala wano. Nti Museveni kyayogera si kyakola. Era bulijjo tulina engombe egamba nti Museveni bw'agamba nti agenda Ntebe wattu muteegere ku lw'emityana gy'omufuna. Yayisa etteeka lya protection of the sovereignty. Naye ate bw'amala oddiisa ate n'akola contrary ku tteeka. Lwaki? Kubanga akimanyi he is a foreigner and his entire family all are foreigners. Yalina kikuzanya atya? Yalina tteekawo tteeka lifuuke debate oba discussion point ye nga bw'akola ebiddako. Yalonze cabinet nga mulimu abantu abatali bannayuganda newankubadde nga babeera mu Uganda. Ekyokusookerako, omusajja gwe yalonze okuva engulu mu Eastern oyo Muhindi Sanjettana takwalifyinga ku academic papers, academic qualification tazirina. Omulimu gwe yabadde amukunganyiza ssente okuva mu bayindi ab'omu Uganda n'ab'ebweru
era yamuwadde ya industry and trade agenda amusololeze bonna abayindi abasigadde bakome mu Uganda ekyagenda kimukolera nenga si mu Uganda si mu Uganda olwensonga etteeka lisoma nti omuntu yena okufuuka mu Uganda kitaawo n'ennyoko balina kubeera nga banna Uganda taata wa Ssanja Ettana ne mama wa Ssanja Ettana si banna Uganda basajja bayindi ono tasobola kufuuka mu Uganda newankubadde akulidde mu Uganda ekyo kiwedde. Tugenze ku musajja mukulu mwenda gomanyinga Lawrence Muganga. Ebisinga obungi ensi yabinyonyodde kubanze olwafulumye nenzijjayo data wange ne mukuba ku mmeeza n'alyoka saturating ensi yonna. So nze mbagambye siri surprised. Wabula mmwe abadde tebamanyi mmwe mulina obuzibu. Wattu kanyongera okuteeka essira ku nsonga eno. Muganda nga ali mu diaspora wonna wooli beera mwegendereza nnyo n'obulamu bwonna abantu bodiringa nabo. Abantu bangi bali mu diaspora nga bali ku ssente za state nga missioni zaabwe zaakunoonya ba indigenous Ugandans wonna we bali abalina mwaka ogwo okubabega from Monday up to Monday, weekly basis, monthly basis. Kati nga sinagenda bulungi nnyo kansooke nkuwe ebigambo bino biwulire bulungi nnyo. Njagala kusomera ebigambo bino kwoyo musajja Gomwita Lawrence. Wulira bulungi nnyo. Bino bimu ku bintu bye mubadde temumanyi. Ngenda bisoma mu Lunyaanyimbe then mbikuddize mu Lugalo n'abansobodde. About the intel of Lawrence Muganga. His mother was working under Janet Museveni clandestinely, a group to identify people in a Rural Triangle under women underground covert groups called Mama Chama. Bakugambye ento yo goita Lawrence Muganga. Mama we yakolanga ne Janet Kembabazi mu nkola ey'ekyama era nga balinaga group mululu gye bayitanga Rural Triangle ngeri wansi w'abakazi abakolanga wansi mu nkola ey'ekyama gye bayita Mama Chama. Kati wulira bulungi nnyo. So Muganga was older than most of us in senior 4. He used to get visitors in funny unusual arrangements. He also had a cousin brother called Alex Mugabo, same class with us. We got to learn that they were running a mini supermarket in Kabalagala near Cherry Pub, on that street next to Cherry Pub. Later, they settled in Seita. They had a barber shop and a home in Seita. Muganga studied Luganda from O level and also A level. He was one of the best and scored A. He also was aggressive in studying long hours in the night, like any poor man can do. For us, 10 p.m., we were done, already asleep. After A-level, Muganga passed well from Kasasa Brothers Christian School straight up to Makerere on government money. He graduated, but surprisingly, Muganga is recruited into Rwanda in Revenue Department, Revenue Authority, or thought. Muganga continued to do a master gain on Uganda tax monies, but again returned to Rwanda as a lecturer at a government university in Rwanda. Shortly, he is assigned in external spying in Canada, in Edmonton region, and he is given handlers, and through Janet, lobbyist, he is assigned to link Uganda and Rwanda through Bill Gates and other big money bonanza. Somehow, he landed on a $1 million as a disguised author of the book, which less pages than compared to Tambale Mirodi books. Then his mission in Canada has accomplished
Janet Museveni called him back to Uganda, and that is how Muganga started Janet's University of Victoria University Kampala, which you people think belongs to Cyril Pareria. Wapi, it is for Janet. Mubitegedde bulungi nnyo beba abantu betulina kati. Bw'omala okutegeera olukangagga lw'ebikwata ku mwami ono n'obitegeera, ago si mawulire. Bannyabo ne basenya. Njagala basaba. Mulimu kunywa bbiya, mulimu kuzanja bimutategeera, mulimu kwepicha ensi bagitwala. Nze ogwange ngubagambye. Ogwange ngubagambye. Era omulimu ogwa gusinga obungi ngukoze. Bwe munaddamu okwemagaza ne mutandika okwesuleegwa nagamba ensi mugiwayo nga mulaba. Abagibatwalako bagwira. Kati kasooke nkubuuze. Bayisa etteeka lya Protection of the Sovereignty Bill omwezi oguwedde bwe mbaserabidde si bwe kiri nti ye Nyandi Soferiti Bahabulwa n'alisayininga nga Ssenkulu Mmanda w'Abanyarwanda mu Uganda. Etteeka lino nga likulaga nti ligenda kuba lisunsula abalima empindi ku mabega gavumenti ya Museveni saako n'abatajagaliza n'okukendeeza ensimbi ezingira mu ggwanga saako n'okunyigiriza n'okusiba abo bonna abeeyambisa okulwanyisa gavumenti ya Museveni nga basinzira bwanga bakolagana abantu abali mu ggwanga. Kati nze njagala okubuuza omusajja Omunyarwanda nga bamukwata nako nti ayali abegera eggwanga lya Rwanda ng'aliwo ebyama bya Uganda obutambi mbulira muyinza n'okumwambula byekodda. Ekyo bakiyita espionage. Ogwo omusango wa espionage tebagute omuntu abagenda kalabba naye baamuta. Ki ekyamuteesa? Mizannyo gyabwe. Emizannyo gyabwe gino najja ne mbagamba nti 50% of Uganda budget ekola Rwanda. Some people doubted me, but as usual I don't quarrel with people. All along I've been informing people that 50% of Ugandan budget, the money is sent back to Rwanda. But some people, they doubted my information, but I kept quiet as usual because I don't need to quarrel with people who don't think twice before they talk. Next Bagama, Uganda Revenue Authority. The entire revenue authority is controlled by Rwandese. Now the Balaga symbols and signs the Uganda Revenue Authority is under Rwanda's control. Some people Bagamba Netuchireka. Nebagamba nti Uganda intelligence yonna controlling Banyarwanda. Kwekyo temwawakana nnyo mwasirika oluvannyuma lw'okutegeera nti abali mbunda baki Banyarwanda. So do we still have the country? Whereby as we speak right now, the Chief Justice Nzejimana gwe mwalabye nga ayogera arrogantly, who is not supposed to be in that office because he also is a foreigner, a Chief Justice Munyarwanda atwala judicial system Munyarwanda. Kati now the Internal Affairs Minister Munyarwanda. Bonna almost abantu balonze mu government bonna Banyarwanda. What do you think that we still have right now as we got tetulina? Kati kandi kuvire control otegere. Etteeka lya Protection of the Sovereignty Bill lili under Minister of Internal Affairs. Kati bwe bali under Minister of Internal Affairs nga minister yalina obuyinza to decide ani Munnayuganda atali Munnayuganda n'ebikolwa byonna nga biri mu mukono gw'omusajja omugwira Omunyarwanda Lawrence Muganga. What do you expect? Kiki osuubira? Minister of Internal Affairs gwe baateeka mu tteeka lya Protection of the Sovereignty Bill okutandika okupima ani Munnayuganda n'atali Munnayuganda, ani akola atya n'akola atya, obuyinza babuwadde musajja Munyarwanda. Okitegera bulungi nnyo. Kati oyo muteeka ate omugwira ate afuga atya eggwanga Uganda ate nga baleeta amateeka nga n'atufuga yennyini abba obulu si Munnayuganda. Kuba nze olwafulumye cabinet nembatirayo information nenyinasosa gikuba screenshot banagibye screenshot nenjibaterayo passport sijja gibalaga kubanga passport eyo on social media okuteekayo data w'omuntu
nadala ali mu record zitakkirizibwa wabula kansoke mbasubireka message kano kasoma. Dr. Lawrence Muganga was arrested from his office by Joint Security Forces on 2nd September 2021 over allegation of espionage and illegal stay in the country. Today, he has been appointed Minister of State for Internal Affairs. The very ministry under which the agency has arrested him. Kati, omwami oyo ayogera lunye nti yese muna Uganda era ba refugee. Kati zimuku clips zinjagala bazanyirako. Njala soka bazanyira clip eno mugitegeere mumanyi kye tuliko era muzuukuke. Kansoke bazanyira clip eno ya munna mawulire ndowooza eno NTV Kenya if I'm not mistaken. Eno NTV Kenya then ndyoke nkuzanyira kali akatambi akalako ndawulira. A prominent Ugandan academic arrested on accusations of spying for regional rival Rwanda has been released following the intervention of President Yoweri Museveni. 55-year-old Lawrence Muganga, Vice-Chancellor of the private Victoria University, was arrested on Thursday by Joint Security Forces for suspected espionage and illegal stay. Video from the university security cameras posted online showed Muganga being taken in broad daylight from his Kampala office by armed plainclothesmen and uniformed soldiers and put into a van known as a drone, which is associated with abductions of government opponents. Muganga was released last evening after a friend of his called on the president to intervene. Kati bw'omala okuwulirizaako njagala nkwe full video ey'okukwatibwakwe. Footage from CCTV cameras shows men in plain clothes entering Victoria University premises. They then engaged Dr. Lawrence Muganga and his executive assistant Herbert Kayongo in a corridor, and later his security guard Barbara Nagudi joins them. Footage shows Dr. Muganga, his executive assistant and the bodyguard walking from the corridor. He was not allowed to enter his office, and the scuffle started when one of the security officers got hold of a pistol to whisk him away. In a vain attempt to guard her boss, Muganga's bodyguard Nagudi was overpowered by the other security officer. Footage then shows Muganga being taken out of the building at gunpoint to a car parked outside. More armed men are seen entering the building and dragging the bodyguard to the same car outside the building. Colleagues who came out of the building in an attempt to follow the matter were forced back by armed men. Footage further shows a van with armed men returning to the premises, bearing a now handcuffed Muganga, who was then brought in to facilitate a search. The Army spokesperson Brigadier Flavia Bekwaso confirmed Dr. Muganga's arrest after her tweet on the same matter yesterday. His arrest was on account of espionage, and then also some issues about his citizenship, because what came out is that he holds a Canadian passport, he doesn't hold a Ugandan passport. What is true for a fact is that he was born here, but he relocated around 1994 to Rwanda. These are the issues that are under investigations, issues to do with the citizenship, what conditions are there to question whether he's a citizen of Uganda or he's no longer a citizen of Uganda. Does holding a passport from another country deprive you from the citizenship of where you were born? You know, those are matters under investigation.
However, relatives, friends and Muganga's lawyers have condemned the manner in which Dr. Muganga was arrested. Humiliate the Vice Chancellor of a university in broad daylight. What happens if they picked you after midnight? Yes, if at all he committed a crime, why wouldn't you summon him? Or why don't you walk into his office, identify yourself? We are security operatives. We want to talk to you. We don't want to cause commotion here. Can we go with you? In a civilized world. And 2 weeks back, the president of Uganda was on TV talking about the same. I want to make this very clear. Under Uganda law, no organ of the UPDF can conduct an arrest of that kind. And even if they do, they are supposed to be subordinate to the police. They also maintain that Muganga is a Ugandan national born in Masaka. The man was born in Masaka, raised in Mukono, went to Makerere. From Makerere, he went and worked in Rwanda. From Rwanda, he went to Ethiopia. From Ethiopia, he went to Canada, lectured in universities in Canada. Then he thought that I think it was prudent for him to bring that knowledge here in Uganda. Because I saw it everywhere. Gashumba, Mwenda, Mbide, the agents of Rwanda. Personally, I cannot even step in Rwanda. I can't. I was born and raised in Masaka. I'm a Ugandan 100%. The way Muganga is. Recently, he was the kamala okutereera bulungi. Ono Gashumba ayogera yasinze okusanyuka nga balonze Kyaliwo Munyarwanda. N'agamba ye tasobola kulinnya kigere kye mu Rwanda. Kubanga bamuzalira Masaka naye on a daily basis ayogera nti ye Munyarwanda. Kye tuba tubaga nti East or West naye nga tozaalibwa Rwanda kubanga tebaagala kwogera ku nsi yaabwe n'okubayita abanya. Naye bano abantu bali mu kiki? Butembwe bubatawaanya, buteeyagala bubutawaanya, oba bwe baazaalibwa nga baakubonaabona. Waliwo nkugambira muganda wange. Constitution ya 1995 kyali kitabo kya Museveni si ssemateeka wa ggwanga kubanga ne Museveni ali mu Uganda mu bukyamu. Tokola ateeka mbalo bonna Abanyarwanda banne. Omusajja ono kennyini mu katambi kano akunnyonnyola. Nawo n'akatambi ke nasuze ntaddeyo. Ye kennyini akunnyonnyola. Ye kennyini akola ki akunnyonnyola. I grew up in Masaka, where there was a time in 1985, there was a campaign that emerged from Okote's time to Tito Luva's time, where they were shipping out every Munyarwanda to take them to where? Rwanda. And a place they did, like our great parents came from that place. My father didn't even know how Rwanda looks like. Now, us who were just babies, we didn't even know how, even the road that goes to Rwanda. Now, I remember in our very area, we had only 2 to 3 weeks. My parents would be taken back to Rwanda. And most of those people were being thrown in a national game park somewhere, called Kajera, somewhere in Rwanda, for lions and whatever to eat them. Now, Museveni took power. Took power. Our area, just in 2 weeks, when we are about to be thrown out of the country, he took over what? That very place. Now, my father, that's how we are saved. Now, my father told us, before actually he died in 1999, he said, for as long as that man is still desiring to run for president, vote for him. Now, myself, my siblings, we don't even vote our opposition at all. So we are just voting for our father who died in 1999. Until Museveni stopped running and stopped voting for him. But now I vote for my dad. So I wish I even had my right to vote for myself. But that's the respect you have
for your parishes. So, yeah, but I'm showing you the peace, the protection that he gave that entire community of Banyarwanda in this country. So, and when you guys say Banyarwanda, my friend, we know where he picked us from. Alright? So sometimes we don't vote our conscience, we vote for the protection, the peace, everything he gave for us to grow up and live and see. Alright. So for them, they are protecting Museveni because he protected them. But they have all rights to kill innocent Ugandans, to imprison innocent Ugandans, to torture and kidnap innocent Ugandans to protect their stay in Uganda. Isn't so? Yes. Now, the so-called Professor Muganga, you know it exactly that you are holding two citizenship. That is the Canadian citizenship and Ugandan citizenship, as well as Rwandi, a person from your origin is from Rwanda. Do you think that whatever Museveni is doing in Uganda is right for you? That you protecting a man who had massacred and killed innocent Ugandans, mostly the Waganda, in the region where you seated. He went far in the north. He created Kony. Kony killed and massacred our brothers and sisters in northern Uganda. He went on creating ADF, which terrorist group he supports and funds, which has terrorist people from the the western side of the country. So you support someone to kill indigenous Ugandans for you to stay in our homeland. So you don't want anybody to come out to pinpoint Museveni and you, the Rwandese people who are massacring us. As we speak right now, Museveni has done more harms than good, to the extent that each and every criminal activities which are taking place in East Africa is Museveni involved. The 1994 genocide was funded and supported by Museveni. And all the guns which were used in removing the regime of Lady Habyarimana, all those guns came from Uganda. The entire forces which attacked the Rwanda in 1994, all they came from UPDF. It is on record. Why is it that Museveni is not anywhere to be charged crimes against humanity? Because you are protecting a criminal. Many Ugandans have been killed. You Rwandese are quiet. If you think that Uganda is in peace because you are protecting someone who protected you, if you think that Uganda is your home, why don't you tell Museveni to stop kidnapping and killing Ugandans? Because for us, you find Uganda in peace. But you keep on supporting a person who is massacring Ugandans on a daily basis. Our fellow comrades that are in prison without any case to answer, including the leaders of National Platform, mentioned by the few. Honorable Mwanga Chivumbi is rotting in Ruzira without any crime he committed. Our comrades, they are in different prisons in Uganda without any cases to answer. There are so many people are missing in Uganda because of Museveni, and you in particular, because you've been spying on Uganda, giving information to Rwanda. The reason as to why you were chased from Canada, it's because later on, Canada found out that your family members, they was involved in the genocide of 1994, which almost massacred 1.5 Rwandese people. Dr. Lawrence Muganga, I'm reliably informed that your citizenship in Canada was cancelled and you were chased from Canada because finally Canada got information which was enough for them to chase you from Canada and cancel your citizenship. Why? Because they got information that your relatives, including your parents, they were involved in massacring almost 1.5 innocent Rwandese during the 1994 genocide. You are in Uganda doing the same thing, spying on Ugandans, camouflaging that you are a CEO or
the person in charge of Victoria University, which university, the public know that the university belongs to Sudiri Pareja. No, Sudiri Pareja is just a camouflage. It's just being used by Janet Museveni. That university belongs to Janet Museveni, the wife to Museveni. So we have all the information which says that all Rwandese in Uganda, including those in outside Uganda, all their work is to spying on Ugandans and silently to kill them using poison. We have that information. So if you are praising a criminal that he protected you, who was after you? Let me ask one simple question. After Museveni taking over, who has been chasing you? Why are you working with Museveni in killing indigenous Ugandans silently without telling Museveni that his Africans have to leave the power peacefully? If you say that Uganda is peace. Uganda is peace because for you hold dual citizenship, you have guns. Now you are appointed Minister of Internal Affairs, which internal affairs you are supposed to be in Rwanda, not in Uganda. Now it's an open gate for all Rwandese from Rwanda to get Ugandan citizenship. That's why you were appointed in that office. And the world must know. The world must know that we are dealing with we are under occupation. But Rwandese too surrounded by Museveni. So for you, the country is at peace. For you. Because you have guns, you are protected by Museveni. But we, the indigenous, we are not safe. If we come out to speak, then you end up kidnapping us and killing us. But for you, because you are realized Museveni is in power, protecting you by killing indigenous Ugandans, that you are safe. You are not safe. Good enough. And for me, I'm very happy at this juncture because now the world knows exactly what is taking place in Uganda. It would have been very difficult people to understand exactly that they were under occupation, but now Museveni had already appointed 60% of people of Rwandese origin in his cabinet in all government sectors. Now we know the real people we are dealing with. It will be very difficult to understand and to know who the hell are you. Right now we know. And we know where to start from. Too much tugenda okutandikirako. Kibadde kijja tubeera kizibu nnyo okutegera kati tutegedde baani betudiringa nabo. Tugenda bahandolinga batya era mwe baani. Gwe ssebo otudde. Oyina obutuuze bwansi ssatu ffe tetulina. Oyina obwa Uganda, oyina obwa Rwanda n'obwa Canada. Ffe tetulina we tudda mukeera tutta musi kutuwamba. Mututta amataka. Okimanyi nti refugee. N'ekitawo yali refugee. Mumutta bannayuganda mwemubeerewo. Era n'olire abaavu mponga byo ya mbwongo ng'agamba era Museveni muli basiru nnyo bannayuganda to the extent ne kyemuwagira temukimanyi. Ne kyemuwagira temukimanyi. Era bw'ati wajja obbamalawo mpaka nga muzuukusa. Era ensonga lwaki akyabakozesa. Kubanga Museveni ye ebintu byakola abikola akimanyi nti baakozesa basiru. Gw'ongamba otya abasajja balina PhD Museveni atandadde diguli n'abanga asobola obbategeerera. N'abanga asobola obbatta nga temusobola kwerwanako. Kati Anita Among yalowooza w'amaanyi nnyo kati ali under house arrest ate gy'alebeera forever talivaayo. Abala bonna bali balowooza nti b'amaanyi bonna babuze essaawa zino bamaze obbanaabira mu ngalo. Era mmwe ne mutazuula nti omusajja bakozesa. Gongamba otya refugee abajja obuziba owning Uganda almost 80%. The refugees from Rwanda now they own Uganda almost 70%. The 30s remains in the hands of those people working in government. So we Ugandans we have nothing. Now we are living on the mass of foreigners of Rwandese. Tuliwo ku kisa ky'Abanyarwanda. So our stay in Uganda is on mass of foreigners from Rwanda. So we don't have life and we can't say anything because we are under occupation.
And in your DNA, you don't have any issue of solving political problems. The only solution you have if someone come out to challenge you. Because that is what in your DNA. You don't solve differences in a gentleman's way. Whoever comes out to challenge you, you just kill because that's what exactly you know. Nothing else. So, Banayuganda tuwo ku massa y'Abanyarwanda abajjubuzi nga barefugee. Se wakati mwe mutulowooleza. Mudidde abaana be bafudde ba minister. Bali mu embassies. Abala bali maje, bali mu police, buli kimba kitutte. Be bali mu finance, be bali mu revenue, be batutte business, be bali mu mataka. Bwetuvayo kwogera mu mugamba mbu tubasosola, tetusobola kusosola. Kubanga tukubuulira ekituufu kyotayagala obeere, kyotayagala kumanya ekibanyiiza. Fwali bwe mutuyita amawanga gaffe tetunyiiga, negwe okuyita omunyana owulira ng'ekikolimo. Ekirungi nti ensi etegedde. Mwe baani tekikyaliko kubuuza. Kubanga muri family mu just mubuzaabuza nenga muri kintu kyekimu. Nyongera okubategeeza Museveni ne banno obudde bugenda tuuka nga tekyali asobola bakwata ku mukono wadde bagamba nti abattira ku liiso kubanga bimutukoze bimala. Kati embwa z'Abanyarwanda zifuna passport mu Uganda mwenyuma passport. Embwa z'Abanyarwanda zifuna endagamuntu mu Uganda by indigenous mbamye passport. Aba Ethiopia balina Uganda passport, national identification. Nganze muzzukulu abamu ku abaana tero za Uganda munyimye passport. Aba Somali balina identification za Uganda balina passport. Nze muzzukulu w'abalwanyi mu Uganda mwanyima passport. Aberetu balina passport za Uganda ne mumamna Uganda passport. Aba South Sudan balina passport za Uganda ne munyima passport mwembwa mwe. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiriki. Tuyina kweyongera kuteeka mmanyi na kulwana. Ekikutobodde bwe kinaabuta. Buli omu ajja kunoonya waayita. Kuba twali tulabyeko ebinene bisinga ebyo. Regimu zonna ezaayitako zaakolako ko nga Museveni bw'akola. Najjuza buli wamu weetaaga okujjuguza nga tayagalawo muntu yenna. Olunaku lutuuka nga balina okuvaawo nga tebalina kye bagenda kukola. Era balina kugenda. Naye kugenda bubi basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mugenda kugenda bubi bakazi mmwe ne basajja mmwe. Mubadde mmanye kino nabagambye. Ebbanga lyonna Museveni talondangako cabinet ng'agironda kukolera bannayuganda. Alonda cabinet olw'ebigendererwa bye ng'omuntu n'ebya famire ye. Ye tekimuganda kulonda mulalu as long as nti omulalu agenda muwuliriza. Talonda muntu agenda kukola oba agenda mulizoninga. Bank of Uganda omusajja yasemba tumusimu Mutebere yali omu ku basajja bakafulu abaddukanye b'enfuna ku mutendera gw'ensi yonna. Wabula tumusimu Mutebere yatuuka ekiseera nga bibamuleetera byakola ki yalina okukkiriza okukola ne ssente baazikimanga misana nakkiriza. Kati mbadde temwenda kye mutamanyi. Balonze abaana baabwe n'abateeka mu ministry eziri kurusho. Kino ekirala kibagamba ne kibalimye okutegera kissa mbongo kyekiruwa. Buli budget embalirira ya Uganda gye basoma ngenda okusomebwa wiiki ejja. Buli mbalirira gye basoma essente zonna ebitundu 5 ku buli 100 sente zidda wa family ya Museveni zonna ku buli ministry. Sente zonna zidda mu family ya Museveni buli ministry. Ebitundu 5 ku buli 100 sente zidda wani wa Museveni family ye. Kimbadde temanyi bulijjo mubuuza Jennifer Namusisi Ssemakula kyekyamugoba. Jennifer Namusisi Ssemakula omukyalo Omuganda Kagubiiro baamuwa omulimu n'agukola. Wabula ekiseera kyatuuka ne batandika omusindikira buli kitatandisa kusindikira. Ng'abasajja abo bajja mu ofisi y'omukazi namugamba sente budget ya KCC almost 80% sente tozaagala. Museveni kenyini n'asaba sente, Janet n'asaba sente, abaana ba Museveni basaba sente, Salimu Sale n'asaba sente, n'abaana mu gavumenti basaba sente. Eza budget ya State Council.
n'omusolo city council gwesolooza gwonna nga gugenda direct mu family ya Museveni. Jennifer Musisi yagenda okulaba ng'ebintu bino biswaza professional ye ng'Omuganda bwe yagenda okukyamako gye yakyama teyadda n'agenda nakati taddanga. Lwaki? Yakowa akamanyiiro ndi bakusindikira n'omwana atasobola atagulaba ng'ali dense akusaba billions of money ng'ate oyina ozzimuwa. Kyekyagoba Jennifer Musisi Semakula mu Kampala n'adduka. Kati bano bonna baleese sime badolose Bisaka simanyi ono Anifa Jennifer ono Kabanda baleese kyofato gabyono n'abalala bonna mbaata za neti ziri awo zikulira ku order za Museveni. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.